Finally DNA ezaakoleddwa e Kenya zo zikakasizza omwami Musisi nga ye taata w'omwana. Omwana ayogerwako yoyo era ne mwami Musisi gwe twogerako yeeyo abalaba amawulire ge. Munnange ono yali musajja munene wabula olw'ebirowoozo eby'okumuggyako omwana gwe yali alabiridde okuva nga wa myaka 2. Munnange ate yakogga naggwawo n'ebizibu bingi bye yasisinkana oluvannyuma lw'okuba nti nate yaggyibwako omwana we. Kakati nno DNA ezaakoleddwa mu Nairobi zo zikakasizza nti omwana wa Musisi. Naye jjukira nti nno DNA za mirundi ng'esatu ezibadde zaakamala okuba nti nno zikolebwa. Eyasooka yakolebwa mu ggwanga lyattu Uganda era nga ziraga oba results ezaakolebwa mu ggwanga nga ziraga nti nno omwana si wa Musisi. Ne baddamu ne bakola DNA endala era results nga zonna bazikolera mu ggwanga lyattu Uganda era results ne zikomawo nga ziraga nti nno omwana ono munnange si wa Musisi. Musisi mu kulemerako munnange yagenda Nairobi era DNA gye baagikoledde Nairobi wabula results zigenza okukomawo nga balaga nti omwana wa Musisi. Ensonga nate bwe zityo bwe ziri erudde eyo. Osanga musajja wattu anaddamu n'okufuna ku mubiri kubanga yali yakogga naye nga DNA ezaakoleddwa mu Nairobi results ezaaweereddwa munnange zo ziraga nti omwana wa Musisi. Kati awo ekibuuzo we kijjira nti bonna bonna abali mu kukola DNA mu ggwanga lyattu Uganda results ezibaweebwa ntuufu? Bwe kibanga omwami Musisi yakola DNA emirundi 2 mu ggwanga lyattu Uganda nga zikakasa nti nno omwana si wuwe, ate we yagenze Nairobi ne bakakasa nti omwana wuwe, kati awaani awuddiisaani? Nairobi yatuwadde results enfu oba Uganda ebyuma byayo ebikebera bye biriko obuzibu? Bwe bityo ne biri wabula nga byo ebyavudde mu ggwanga erya Nairobi mu kukebera byo biraga nti ate omwana wa Musisi. Sajja yakoze DNA e Uganda ku mwana amufaanana yennyini nekigamba siwuwe n'agenda ku kiwuma ekirala nekiraga nti siwuwe naga nti kati wano kangende Nairobi kuba bano abantu okulwala ennyo badduka Nairobi wewasookerwa mwagakane hospital bw'avaawo India oba America oba Germany kakati naga nti kangende ku byuma eri ebirala wadde DNA togitwala nga bulwadde negitwala nga bulwadde olwogenda omusawo okukebera obulwadde oba weetaaga ekituufu kakati bwe yatuuse omwana nga wuwe Amina. Nagamba olaba ebyuma bye Uganda biriko obuzibu. Kati kigeza twongera okugumya baba kakasiza nti abaana si baabwe. Kati wengambira Ibrahim Musisi mu mawulire agatali malungi munnange abaana baweereddwa obutwa. Abaana abasoba mu 2 asaidize mukono baweereddwa obutwa era abamu bafudde abalala bali mu malwaliro. Taasulewo yali ku mimwa gy'abantu okitegeera nno naye mugetunoonyereza kuba mugetufunye nti ensonga zirimuko eby'ettaka ettaka essomero kwe litudde munnange embu likaayanirwa gego getwakafunawo agayinza okuba nga ate ge gaaviiriddeko obuzibu bwonna n'okutuuka okuba nti n'abaana baweereddwa obutwa naye tetunagakakasa gego getwakafunawo naye nga kitalo nnyo eri abaana abafudde ate era kibi nnyo eri abaana abali mu kuba nti nate babonaabonera mu malwaliro nga munnange bali mu kuba nti nate basaba busabi okuba nti no bambi bawona okitegeera n'ensonga eziba za ttaka ate nga abaana be babonereza ekyo nno eyakikoze tekiba kirungi. Bwe bityo no ebiri naye tujja kwongera okubeera nti no tukuwa ge tunaaba tufunyeewo erudda eyo. Mu mawulire amalala olutalo lw'abakyala luno lubaluseewo wakati w'abakyala 2 abayimbi okuli Cindy kw'ossa ne Shiba. Munnange bonna bategese konsati ku lunaku lwe lumu kati buli omu ayagala kulagako munne maanyi ani asinga wabeera gwe wandigenze ku konsati yaani okitegeera osobola teekawo mu comment section. Bonna nno bategese nga 15 omwezi ogw'omwenda
nga 15 omwezi ogw'omwenda we bagenda okuba nti nate bateekayo ebivulu byabwe. Tojja kubeera nga tugakuwa onoowulira katulinde tulabe oba omu ku bo anakyusa oba takyuse naye nga bwe bityo nno ate webiri erudda eyo. Okulangirira olwaleero yamwebale nnyo okujja okubeerawo. So konsati yange egenda kubeerawo nga 15 omwezi ogwa September n'omwaka gwennyini. We've been looking at different venues, but news we're not hearing from my team this morning was like venue eriwo ennene at the moment eri Bundi. Kololo Airstrip right now, which is available. So the bookings have been done and we are all set for 15th of September at Kololo Airstrip. This very year, yeah, 2023. Okay. Yeah. 15th September, I heard about Shiba Ina Yolo Festival at the same event. The date was available and the venue was available. So we booked it. So the chairman is at Tamuwagayo bookings and we're all set for 15th of September. Moving to Fabian, it's not about what you say, it's what you do. When you go concert, Nego Banga Tade was sent in the venue over to Kuzechi to bookings. So my team was early enough and the venue is being paid for, so we're all set. Wetuvayo tuzeeko ku nsonga za Teddy Bujingo. Teddy Bujingo yavuddeyo munnanga munaku ey'ekitalo n'agamba nti omwana we asembayo last born we atera okumubuuza nti taata we aliwa, wabula amugamba nti taata we ye Katonda. Bw'atyo bw'agamba kati ate tetumanyi lwaki Teddy Bujingo tayogera kituufu. Omwana n'amubuulira amazima nti nno munnanga taata we gy'ali yawasa omukyala omulala ayitibwa Susan Makula. Nze mbakubiriza nti kubanga kati nze owange Miracle kati ali 8 kati 8 years ali mu year 3. Emyaka mingi nga talaba taata we. Naye namugamba bwe yatandika okuba nti akubuuza ne mugamba God is our dad. Katonda ye taata waffe. Ye byonna byaffe era yamanyi. God is our dad. So psychologically omuntu oyo bwatyo tabeera affected n'abeera nti wabeera mu banne nga beewaana. My daddy bought me this. Era ku vidi abasajja abamu bataninga up school academic days gwe gwajja. Yes, omuwadde love yonna, but doesn't it affect omuzadde ono omukyala nga yekka yataninga up ku nnaku enkulu eri omwana oyo naddala nga muto banne tebamuyeeya. Naye nno munnanga ate gwe ekyo kyoliko okimanyi nti neba kubanga kati nze nabeeranga ebiseera ebisinga nze nakyalanga ku masomero era baalabanga nze naye nga taata yalingawo naye nga nze nkola ki. Kale no Bambi Teddy watandika okunyumya ensonga ze oba ebyo byayitamu mwana wattu okwatibwako era owulira n'ennaku. Katubeere nga tukuwa Teddy Bujingo. Omusango gwo mu kooti. Omwami yagutwala. Teyali gwe ogwa divorce? Omwami yagutwala. Nze gye ndi ewaffe Kitende. Omwami yatwala omusango mu kooti. Kati nze bwe nalaba nga agututte mu kooti ate nga ne school fees takyaweerera nga n'ekyokulya tekikyalabika takyaweereza, nange ne nteekayo ensonga yange ne ŋŋamba bannange nga temunaakulamula musango guli ogwa divorce, mutunuleeko mu guno abaana basome at least, kubanga guno ogwo gwaffe babiri, bano bo bakola eki basome. Ekyo kizibu nnyo okunyonnyola abantu. Why? Because ffe tulaba abaana badde bagraduating from very big institutions ez'amawanga. Ebiseera ebisinga abaami bavayo naga nti mulaba mbadde mbawera. Tulina proof. Anti kati kye ŋŋambira abakyala nti you can, osobola.
okusobola okuyimirira ekirooto kyo tekinnaba kuvaawo. Bakyala bannange muyimirire ku lw'abaana ekirooto ekyo kisobole okutuukirira, kubanga nze bwe nagenda bwe ntyo mugundi bwe nawaayo akasonga kange mu musango guli ne mpaayo akasonga kange ne ngamba kale nga guno gutambula school fees zo zijje. Tulina omuto yeetaaga medication, yeetaaga school fees, yeetaaga okulabirira, yeetaaga ki era byavaayo omulamuzi yavaayo n'agamba nti bali abaana nti engeri gye bali bakulu nti bawezezza, kubanga omuwala omu yali 19 yali yakatandika ku university, omulala nga yali ku second year ng'abuzaayo omwaka gumu yali 21 amalirize. Ono baby ne bagamba bali nti bakola ki bakulu, ne bagamba kati ono baby kale ye yabaafuna obuyambi. So which means that waba taking on kati eyo story endala, kubanga n'obuyambi era n'obwa baby tebwakola ki kaka kati tetwakita tugamba Katonda is our father. So abakyala bayimirire mu Katonda ajja bakolera buli kimu. Nalaba abakyala bangi ne bakuscrutinizing nti naye oyo omukyala lwaki tagaba divorce nakyo nekigo aleko omusajja agende agabe divorce. It's a way of moving on. Nze muwa divorce natambula n'agenda. Kwegamba ekyo osobola okyogera naye ekintu kyewalayirira mu maaso ga Katonda ekiri bibiriko kyewalayirira mu maaso ga Katonda. Ekyokubiri, we are leaders. Natalia, bwe nakola ekintu ekitajja ogenda kukola ki, kubanga oli muwala muto nange ogenda kuntunuulira n'abalala bonna era bajagamba ebinantabukako okitegeera families obufumbo bulagawa. Amawulire getufuna ssaawa zino nga tetunaba kuba nti nate tukusiibula akawunti eyo girabira ddala eri mu mannya ga Musisi Ibrahim oli gwe twakugambyeko nti DNA ezaakoleddwa mu Nairobi munange zo zaakakasizza nti omwana owuwe. Kaakati ate akawunti eno tetumanyi oba eri fake oba nedda, naye bataddeko obubaka buno. Lwaki mulimba abantu? Nze sigendangako Nairobi era tebanzija ngako musaayi, ensonga yange mugijjeemu okugisaagiramu, manyi Mukama afaayo era nja kufuna obwenkanya. Omwana kati alina emyaka 15, ebyo ebifaananyi byonna nga we mubiraba nali nkyali naye nga tebannaba mutwala, kati tafaanana bw'atyo, yakula mbaagala nnyo. Kati naawe ekibuuzo ne kibeera nti ani awuddiisaani? Katwongera okuba nti nate tunoonyereza oba ddala eno akawunti ya Musisi Ibrahim weetabanga yeeyo nga tumanya nti just ono naye ayagala mawulire. Bwetutambudde obadde mulabi mulungi wala kwekumira ku Newspark channel, subscribing, liking, atereka obubaka bwawo mu comment section.